bwe twamalako emyaka 5 nga tetwogera ne Kato nga tulina ebitutabudde anko abbey soke tugire empola nga tulina ebitutabudde wano wamala emyaka 5 twamalako emyaka 5 naye nga mukola kalisoliso buli kumacha nga n'emizanyo tugizanya nga tulina ebitutabudde ng'abantu nga tweruma ssente sente zezavaako obuzibu zitabula era abantu abalala naye ne tumala emyaka nga 5 nga tetwogera naye nga tukola kalisoliso ate nga n'emizanyo tugizanya kati nga ku radio temwogera nga muli ku radio wano twogera nga tuzanya bulungi nnyo nga diribinga bulungi nnyo era mwena tewali yakitegera naye nga olumala bwe panga buli omu tuddayo mu mpalana zaffe empalana eyo naye nga tukola naye nga bakulevu ndala mu bulamu teweeteeka kati gwe oli muvubuka muto you need everybody you need everybody kati otuuka oli wa byabufuzi saagala kugera no wa byabufuzi wa side eno wa side osijja mu kyazo simwagala gwe you need all of them gwe kola kimu kola sente and kyokola kimu beera ki professional in what you do kyekyoka people will generally Kato tebamutegeera Kato yakolanga ebintu bye kubanga yalina vision nene yalina mind nene erowooza ebintu ebinene was not myopic yalina ebintu ebinene nga Kato alowooza ekintu ekinene nga tukirowooza ng'osaaga ate nze bwe nakula naye nga olaba tutambula naye nga agamba abe ngenda kukola ekintu bwe kiti okufuuka obwe mutyo bonna mugaana emirundi 10 nanga ngenda gufuuka ng'omugaa teweesimbawo nanti saagala byabufuzi nze saagala byabufuzi buli muntu asigale muleeni ye nze kanzanye emizanyo gye nasoma gye ndi kyo kinsi eky'emyaka 5 nyimwamaanya Kato Lubwama nga sente zibagizeemu awo naye ng'ate mukola tweruma ne tweyumbesa naye twamala nitereera eza bweyagenda ovira mbulamu bw'ensi eno ng'ekintu kiri oke no byali byadda Kato kama Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe. How is the industry without Kato Lubwama nga tuwonska Hajji? It misses him. The industry misses Kato. Nnyo nze nkubuulira yomya yaffe twatoba nnyo naye. The industry misses him a lot. Kato ng'ayiiya Kato nga mugezi. Nze nensigala mu byange byansasulira byange bansasulira to be stupid. Bakusasulira to be I'm paid to think stupid. Era bwe njogera ebyamagezi tekivaayo bulungi si bye tusasulira twagala aboolioli era n'abawuliriza bwe mbeera omugezi nga bakaayana oli mugezi nnyo tetwagala ebyo twala bya kisiru bye baagala. That's too much creativity in the morning. You brighten up people's mornings. Yes, because Daudi we yali atugamba nti I want people wake up to an uncertain future of the day. Njagala obawo ekintu just give them a cause to smile. Give people something to smile about in the morning. So tujja kukola jokes 19 tujja kulwamu emwe kusesa. Teziba by accident mamuzi wandiika. Zino by jokes 19. Onabozze ku CBS. Njja kulaga scripts za kalisoliso zira. Like more than to for the last 25 years. Yes, it's scripts written down. Ekyo bakinjigiriza. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smearton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeartonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smearton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendeera olw'amala okwemamaaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho Katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mwenye bizibuzibu Katone Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole ama fakala nkawe detatu Frank Ntambe ono amita Shalom Oil kifanyi kya kusiga kifanyi kyekyo
Fana nga kisofu. Fana kisofu. Abasajja abali abenyoma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera ku size abasajja. Ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size. Ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange yasize mu magulu ng'omukiratugo kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka mukowa mawuno aguse n'omwana w'omuka natinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepa emitwalo 2 golda emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili pasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili paso festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. As well as Gambo, it is happening. Ngomanyori ku Shalom 256. Atanda subscribinga munne nkugamba twegatte ko tubenga tambula mpola mu rugendo no rurungi olwa Shalom 256. Nemba kusetsi bakonze kamba ko munne mbajjukize naku z'omwezi 21 tugenda ba ku Serena ewa Mami Irene Namatovu Strong Man concert. Chimanyi ale badge zaweddewo ddakati abasigali mitwalo 15 emeza milioni 3 jangu tumwagire mpola tunyumirwe mpola onaku lwalo naku lwanjawulo nina legendary Hajji Abbey Mukiibi Nkaga, a celebrated Ugandan actor, comedian, director, producer and radio personality. Azanye filimu nyingi nnyo unasoko kola yali ya sometimes in April tenasoko okulamu Hajji Abbey nga simanyi mbatina olina muna Uganda mbuyegwe bama tugamba bugambi nga tusoma nga tugaya twas Abbey Mukiibi tuzasoko okulaba tukwanyiza ku Shalom 256 nenza sebo meyanze nyo Sham thanks kazungu kanji nange nyongera okubiriza n'okusaba abantu bagende bawagira Irene Namatovu awo ku Serena nga 21 please be there in numbers. I know Irene has come a long way era byakoze ebyeyogerera naye kituvunanyizibwako ffe n'okugenda okuwagira Irene n'okumulaga nti tumwagala era ne byakola birungi naddala bw'oluka olugendo lwa Irene nga byavudde Mariam asinga oddogerako ennyo era ne ku premier yalwogera she came in as a very young girl ng'asoma okubatbale najanga wate twakola kuna bigamba yembongo yali amanyi dansa kyekyamuleeta ngaze kuzina mazira Mariam oyo mu receiving nga bwala buto kubati bale wane naffe nga twakave makerera awo naffe tuli nvumulo tutandika wano and that's how Irene came up and I'm glad for her okutuuka wali so Irene tumwagire etegeza theatre ne ekoza abantu bangi bavudda no kubati valley theatre ekoza abantu bangi nnyo era mu bantu bangi nnyo Baptist abasinga b'omulembe guno bonna abaana abazze bavudde wano abasinga bonna Kabe Eagles nevudde wano Kawabe Baptist baani bonna bavudde wano Silver Chagulani yes bonna bazze tutandikidde wano
we tutandikidde okujja mu theatre nga tuli bavubuka bato tuzze naffe tuve Makerere awo amaanyi tugeewulira. Tuli myaka gya 7 awo? Come on. This is 97, 98. Oh, 97. Ndove Makerere. Kati we tujja wano nga tuwulira amaanyi naffe ne tutandika. So it was Kato Lubwama oyo kama Katonda amusaasire. Kato leero ne twogera ne ku ntaana ye abantu tebamutegeera. Nene this morning twade twogera n'ajjabuka wenja ne twogera ku Kato ne tugamba Kato had ideas. Kato nga ayagala okupromotinga abaana, Kato nga ayagala theatre etambula. Era Kato yali omu ku bantu abakola ennyo okulaba nti abaana abato bajja mu theatre by then ne batandika. Ate nga byonna abyagala. Kato nga ayagala abayimbi, ayagala abazanyi b'emizanyo, artist bangi nnyo. Ekyatuviiramu okuba nti ne institutions ezo z'olaba kati zaatu crediting abantu abakolera wano internship. Avaayo nga mayinti internship eyo kuba tujjamu ekituufu kyonna kyetusomye nga bwe kiri. Muvudde muri bavubuka bato nvumuulo igwe Abbey Mukiibi mugenzi Kato Lubwama Kato Mariamu Ashrafu Senabulya Mabiro oyo Nsuuga twali bavubuka bato twakakwayo tandika sega watu joining a letter. Amanya kusumanga mwajja ku university. Nedda, we had met before that. Twasingana before that. Twasingana mu Gavendu gwa ku Riverside Theatre. Mu company, marketing company bagita Black Powers. Mutwatandikira ffe n'okuzannya. Yali taata wange. Taata wange yadda ku muzeeyi wange ddala nno. Bitali byakulaga ddala. Bitali bya theatre. Yali taata wange ddala. Era by the way mu Gavendu gwoyo yanjigiriza emizannyo. Ne taata wange omulala bamuyita Simongere Wankalubo. Waliwo n'omwami omulala bamuyitanga Kiwanuka Sembali yali wa Jinja Dramatic Society. Bwe banteeka ku stage nga n'emyaka 5 nenzannya ekitundu kyange kyasooka and I fell in love with art. Tegeeza okuzannya kiri mu family kiri mu musaayi. So ne tujja nabo kati bagenda okujja nga Red nze joininze mu Gave tuzannya nabo ne bajja ng'abavubuka bato bava Kampala High awo ze nsoma college school. Then we tuvaawo ne tweyongerayo ne tugenda e Makerere ne tubisoma. Tukomawo ne tujja wano. Okutandika tekyali kizibu mukko twakava mu ntalo Uganda ekyali awo bwekyo. Very hard. Era nze artist akayana n'agamba nti ne bintu tabiraba mwewuunya. It's been hard. It's been very hard kuva dda. Toli kipya. It has never been easy. No, it has never been easy. Never been easy. Never. It has been a long fight between okuleeta one audience okutumanya okutukkiriza. Twazanya mu masomero gonna g'owulira wano ne universities na tertiary institutions zonna z'olina ne tusomba abaana ne tubateeka wano. Wano okutandika okuzanya twasookerawo na ku ntebe za bench. There were benches. Bu bench waliwo ne tuba mu bench ne tuteekawo obutebe obumyufu. Ne tuba mu ntebe obumyufu ne tuteekawo obutebe obulala buli mabega eyo paka tero twatuuka kuzina entebe. So it's been a long journey okutuuka wano. Wano okutuukawo batuvale okugituuka kuno. By the way, wano wonna mazzi. Yonna mazzi. Zijo ntukwata wona nga twekwatira ne tunoonya ne tuyiwa amayinja awo ne tuzimbawo. Ebonizi yali yavaawo. Ebonizi yali yawunenge evuddewo for a long time. Ne wonna water table eri waggulu nnyo tuyiwa enkokoto wansi awo ne tunojja ne twekolera wano. It was like that okutuuka wetutuuse. It's been a fight. Ekintu mulwanira kyekivudde buvyeri. Very big fight. Very big fight. Ate ebyo ebiseera ng'ebibiina theatre was alive nga abantu tebatya nnyo tebettanira nnyo kujja kuzannya wano nga bagenda ebweru ne bazannya ebyabwe. So wano nga tulina okwemaintainingirawo ne mufuna ssente ne musasula balandlord bammwe ne maintaininga abaana ne mubeezaawo theatre eno. But we've survived the tides. Paka tebo tutendese this young lot that has come in. Jenjagala nnyo by the way. Bana bato kati abaze. They are very good. Bawuliriza ekirala babisomye. Yenjawulo kati eriwe yenja y'amaanyi. Luli twatendekanga abantu nga tebasomye ebintu bino. Naye kati abantu babisomye babitegeera kikwanguyira okutendeka omuntu ate nabo ne bongeramu amaanyi mu industry. Ate kati bo ne batwala variety ne batwala theatre nga tebamusomye mu intelligence ffe twazannya nze ame drama major. Majoringa mu drama nina ne bias mu dance nenga majoringa mu drama with the bias in directing. Negati bo basomye theatre bagitwala ku level ndala ya marketing theatre but to the level ndala which is something we need now kutambula because nze believing anti theatre ino ku adjusting etambule ku mulembo gwammwe kati guno gumuliko
theater we know could. Yes, it's supposed to be there. No, does that answer the question of people saying theater yagwa kuba ntero kujja no kubyo tonga bikyaliwo antwaga theater yagwa Theater teyagwa. Theater teyakyuka na mulembe. Teyakyuka na mulembe theater. Teyakyuka na mulembe. Kati right now kyobudoga ndi bana abaana bwe bazze they are adjusting theater bagitedde ku mulembe. Omulembe ugwa mu gwa digital. Until we stream, we sit down, batula. It's now not about the modern theater does not require numbers in the theater. It requires streaming and the money comes in. It's not about here, it's about getting sponsorship. And I don't need numbers. I cannot, that building, was basically a production studio for us to stream our work. Kati theater jaino kulaga. Nti abantu batuuleka ne balaba na subscribing anayingira nze bwembera wano muzanyo nengu streaming live abantu ba subscribing ogenda okulaba ngofunye kuzo ofunye million 2 ofunye million 3 so ngata abantu tebandiza because people are there chembaga nti we have got to adjust to the times of the day professional kati byebisere biriwo abantu abatulabanga bana bana tubatenga abasaaga batenja kukiriza nti abantu abalaba Mukiibi bali mu myaka gyange 50 plus retirement batudde wakabagala kubera wakaku Sunday bagala kola ki biri kati we have got to kiriza nti adjusting toward okwagazisa abaana bano theater tulina okutambula nabo kati tokyasobola kukola muzannyo nogandi London ng'oyambadde gumboots London edda mwakolanga obuntu obwo no nga bakava Bungereza no because Bungereza gye muba mugendayo ku simu on a daily basis kati if I've got to do something tukyasobola kuzanya muzannyo nga tu exhibitinze ennyumba nnungi because abantu bibalimu tukyasobola kukola film gyelaga walaba ssanyu standard gyaliko beautiful cars beautiful girls lovely kamera nga za zonna kati standard eriko so theater has got to adjust to that level for it to stay alive. It's a renaissance inakuchuka era abakikoze bafunamu and those young boys are doing skits abantu they are getting money online bazikola so naffe n'abantu bajustinze mpola but they are getting there abantu bajustinze batuuka so agwa abali mpita bave munekyo gamu njagala physical numbers abantu bajje bajjule wanene okanga kibodu kyatunulidde kati Reigi ne watandifunye bantu yadde yafunye dda sente mu sponsorship ne ku online tegera that is a Z the numbers bayongezaamu just for people but watandifunye bantu nza nokuga nti n'abantu abayinza okubanga baalese n'abaleeta but this money had already coming through the subscription yadde nayo online gata kuba sponsor byabadalira and it's that these days the numbers just create a platform for the for sponsor ukujja alabembo ina numbers abantu we bali ne sente tuzikola before that that's where the money is sente tuzikola before that ekyokubiri the theater fe tugikozesanga platform tojja kufuna sente zikumala mu theater kiringa botajja kukola sente zikumala mu radio naye gukola content omulungi ku theater ne radio ate bweru jazifu I'm a brand ambassador for over six brands tundaji kwesanga platform yes ikozesanga platform ogende nze nkubule radio kola content wo mulungi abantu bamwagale bakusasule then ne brand yo nga Abbey Mukiibi standing out esobola okugenda okola embaga so okola emikolo okola MC or standing out in your brands in Uganda na I represent over 7 brands and and they pay you for being the ambassador. Yes, they pay you kati ne theater bweri and I think nze nsanyukanyo kati waliwo omwana onabadde tudde wano kamya namugamba nti gwezanya bulungi now he's on billboards and when he's on billboards that's where the money is another one ajja mutwala ku billboard endala okubeera ku billboard is not fit something small I know oba ofunyemu so abaana ffe kyebalina okukola kimu kubeera professional in everything we do kubeera professional bakuyise ku set nze Katonda nyambye mbadde exposed to foreign sets ne big budget sets nendaba sawa 3 ziba 3 naye omwana wano omugajja ngu sawa 3 twagala ku shooting najja saa 8 nakudanga bwe yeebase nga bwadde talina mmotoka nze nkoze kusibye ebbanga lyonna tebampanga mmotoka sijja omwana n'omubuuza nti naye naga nti enkuba teyatonye how you give me that as a reason nti enkuba yatonye esobodde kujja why utya ne anko Abbey enkuba abadde etonyanga swa kujja otutya nze nneme okukola kyenkola because ombulira nti enkuba etonya
nti show yano yatandise saa 8 nga ndi enkuba yatonye saa 8 sobodde kujja ku saa 8 kuzanya ng'omulabi yazze ayingidde wano gwe ng'omuzanyi tonnatuuka kutya no blood tekiriyo nate bagambira aba oli mukambwe no I'm principled and I work according to schedule nkugambye omulabi yazze yayise mu nkuba z'okulaba ng'omuzanyi tojjambwe enkuba etonya okyali wako okyawulyamu olwewewo nze wange bammanyi nze nkugambye for the last 25 plus years nze sirya kyamisana wakanga nina show ate otya the Christmas ze ndidde awakanzi balwaidi nze mbeera wano because mmanyi nti omuzanyi omutuufu saa musanvu nteekeddwa okuba wano oba enkuba etonya oba tetonya mbeera wano muzanyi talwaza tafiirwa byonna tabya nyimbe I am here bwe mba nina ekintu kye ngenda okukola kikola ku makya nenziruka ku saa musanvu nebira that's being loyal to what your work. And once you are loyal to your professional ojjajjuwa buli kintu ekituufu ky'olina okukola era abantu bajja kujja omwana n'agamba nti nze saakoze ekyo kinnyumira nnyo saakoze naye boosi teyategedde then you are irrelevant ati ekyo ekyogerako Hajji kazibwe kapo senga ova ku mulimu ne bata feeling yo absence naga tusagenda maaso saakoze boosi teyategedde mu muzannyo tukuyita stock character nsobola okujja mu muzannyo ne gugenda nga tebafiirinze nti obadde namu but abaana bibaliko ebyo ate otya ate obeera otya ku mulimu n'okola ate ne batafiiringa I'm never I'm not a spoke siri Lwaji mugaali nze mbeera mupiira onobanga wetu yes your presence must be felt and I make it hard and impossible for that something to move without you selfish but relevantly in the aspect enungi nti nteekeddwa okubeerawo nenkikola kati nga nkubulire nze nsomesa abaana nga bazze ku internship n'obagamba nti for the last 30 years or 25 plus nze ntuuka ku mulimu saa 11:30 oba nasuzeewa oba nvuddewa ntuuka ku mulimu saa 11:30 but you know the common answer abavubuka gye bampa muzeeyi ng'olina akamiro bona bagamba muzeeyi ng'olina akamiro but one tekirina nteekeddwa okutuuka ku saa 11:30 nentekinga in ebintu ebadde mu nsi nembitegeera nembikoma nenjiyo obuntu bwange nabuyizadde obwenkya nenkola nembugattamu n'obuliro because there's nothing as bad nga presenter genda ku mpewo n'otandika okwogera nga audience ekusinga okumanya kyoyogerako bana presenter abakuba ennyimba ennyo notumira n'asaba n'amasimu nga usaba ki no presenter nojja ku mpewo noga nti hawa batwogera ku ki tunayogera kiwulyako ku radio tunayogera ku ki gundi katwogere ku butale twogere ku drone twogere mukube mwogere kale tusazeewo katwogere ku butale obutale kiki what are you saying my dear presenter omulambe yazze ngumanya oyina show you are supposed to go back and prepare ekyo tekirina shortcut omuntu atasobola kwetegeka ng'ojja ku show eya TV oba radio you are not fit enough to be there one kiringa na one bw'ota rehearsinga nze I treasure rehearsal okusinga show nti mu show nsobola okutendeka gwe emirundi abantu abakufaanana emirundi ena ne bw'otajja ku show mba n'abazannyi babaawo yes so there's no shortcut mawe bakugambira nti uyo musajja muzibu ate nagambye saa 9 tono jabi 11 awo nga muwunzika ngogenda bakuwulire ben badde nkola nabo kusete because I've been trained by the best abasajja abakuflyinga nakujja ku lunaku teka mu nnyonyi nagamba nkwagala kusaabwezi twali ekigali sometimes in epeyo katwali omwala azanya nsiki ya more generations na missing a flight nga tugenda kukola enkeera ne bakubira director nga tuli naye barawupe ekibamugamba nti Gundi has missed a flight n'abagamba charter a plane emujje South Africa emuleete and I'm like why naga tulina okushootinga ku makya ku saawa 2 ngizeno saawa ziri emu yakawungezi nga tulina okushootinga saawa 2 Kigali n'abagamba bapangise ennyonyi live South Africa emuleete koi why nangamba because buli lunaku lwenyongera mu crew cast and crew njisasula over $10,000 another expenditure okwata $200 oba 3 nempangisa ennyonyi kiri cheaper than paying $100 yes kati ebyo nenjanga mbiga nenjanga njiga the importance of time punctuality smartness
okubeera ng'omuntu otambula ng'oli smart ng'oli muyonju ng'oli takwekanasa ng'ozannya n'omuntu ng'akutegeera okujja ku stage okuba there are so many things bakugamba abaana baagala bakola ebintu byasambalasambala nga Katikkiro bwagamba no blood nze tobinkolerako I want perfection. You a purist. I want perfection. Bwekirina okuba kyoyagala. Era Kato had qualities of his own. Katonda yanyamba twakula naye kale ne tubeera nga tukwatagana mu nsonga nyingi. Naye nga ye idea zagikuwa ggulu limu n'ojja n'osettinga kalisoliso nga bw'omusettinga bw'oti kumakya. Yajja 12. Kino kigyemu, kino kikyuse, kino kikola bw'oti, kino kikole bw'oti, kino kikole bw'oti. Bwe kyabadde wakoze eddango ganyo kijja kukwata na gati gyemu. Because mukola show babiri. Kati nsobola okusettinga foundation nga bweri. Kati Kato yalina spontaneous humor nga tomusobola. Ng'okasuka nadda n'okasuka nazza naye ng'omanya ndula okasuka ayongerayo paka lw'ohiitinga punch ne mufuluma. Naye na wano bwe twalinga ng'osettinga show n'ogimala bwoti najja n'agamba nedda kino tukyuse tutambule tutyo. He was a good guy. So abantu balina okuyiga okuba professional. Nze sets zano ze mbaddeko ziri local. I've seen it. Abantu bajja ayomba ne director oba alaga nti director agamba deno ate owoza nze njagala kudda eno nedda. It's the director's call. Ayagala odde eno gweddeeyo ate kuwoza ate sobola kukola ki ayomba n'owa costume ayomba n'owa transport ayomba n'owa makeup ayomba n'owaani nazze wano ssaawa 2 mwatugambye kushootinga ssaawa 5 ssaawa 2 kati ssaawa 6 bakubuulire nze bwe ntuuka ku stage nga nyambala kye nyambala nga nsirika nga ntuula oba nazze nkola ssaawa 2 nga naakola 12 nga nkola at the end of the day eri kakirikinga nti nazze akasente nga kagwayo. What's the problem? Abaana bayimanyi okuyiga kukola. People want easy money ng'ate tebazikoleredde. Balowooza nti buli kintu kijja kutambulira ku bo. Naddala abavubuka balina okuyiga nti buli kintu kirina sets and rules kukitambulira. It's not what you want. Nze ojja kundaba nti waliwo omuvubuka Hassan Mageye. Twakola film bagita Kimote. He's a very young boy. Ne mu theatre binza okwanga mutendesi. But he was my director. Bakubuulire. Oyo muto. Era nga ntuula bwe nti nanga nkwagala wano direct. Era nga nkwagala nkonzi don't call me director, call me abbey. Nkwagala busaabala ku ssaawa 4. Ng'otuuseewo. Yambala ng'olaba nti tambula sireta era bwe mbanga nina kyempabula nga nyinza kumulina ne tuvaako ne mugana naye bakano tukole tuti naga nedda mwe mukiri nkyagala bwe ndo kale se. Ye director. Ne kati wano munyooma abantu olw'okuba ani. Nze nyinza ogamba nti seniority experience omuleka kiki kkiriza amateeka g'ekintu nga bwe gali bwe gatambula ensi ofune emirembe kkiriza amateeka nga gatambula ofune emirembe. People abantu baagala nnyo okubbinzana mu mirimu. Mukama wagambye Kuroti tokkayanya mukama wo n'ate singa yagala omulimu gwo n'okusinga mukama wo. Yagala omulimu gwo n'okusinga mukama wo nga mulimu kwofiira kubanga ye bwe gutabaawo asobola okubaawo ate gwe butabaawo osobola obutabaawo. So gwe gwagala ennyo n'okwagala okusinga mukama wo. Ekyokubiri tujje empalana mu bintu. Nze nina police yange. You don't have to be my friend for me to work with you. We have a job to do. Let's get it done. We don't have to be kasukwe yatinira atijja kutasi ya WhatsApp yatijjawo. We don't have to be friends to do business. Tulina omulimu ogw'okukola tukole tuve. Twamalako emyaka 5 nga tetwogera ne Kato. Nga tulina ebitutabudde. Anko Abbey soke tugire empola. Nga tulina ebitutabudde wano. Wamala emyaka 5. Twamalako emyaka 5. Naye nga mukola kalisoliso buli kumakya. Nga n'emiza ntugiza naye nga tulina ebitutabudde ng'abantu. Nga tweruma ssente. Sente zezavaako obuzibu. Naye zitabula abantu abalala. Naye tumala emyaka nga5 nga tetwogera naye nga tukola kalisoliso ate nga n'emiza ntugiza. Kati nga ku radio temwogera nga muli ku radio wano. Twogera nga tuzannya bulungi nnyo. Nga diribinga bulungi nnyo. Era mwena tewali yakitegeera naye nga olumala bwe nga buli omu tuddayo mu mpalana zaffe. Empalana eyo. Naye nga tukola. Naye nga bakulevu ndala. Mu bulamu teweeteeka kati gw'oli muvubuka muto. You need everybody. You need everybody. Kati otuuka oli wa byabufuzi saagala kugera no wa byabufuzi wa side eno wa side. Osijja mukyazo simwagala. You need all of them. Bwe kola kimu kola sende and kyokola kimu beera ki professional in what you do. In what you do. Kyekyoka. People will generally Kato tebamutegeera.
Kato yakolanga ebintu bye kubanga yalina vision nene, yalina mind nene, erowooza ebintu ebinene. He was not myopic. Yalina ebintu ebinene nga Kato alowooza ekintu ekinene nga tugirowooza ng'osaaga. Ate nze bwe nakula naye nga olaba tutambula naye nga agamba abe ngenda kukola ekintu bwe kiti. Ngenda kukola ekintu bwe kiti. Okufuuka bwe mutyo bonna mugaana emirundi 10. Nanga ngenda gufuuka. Ng'omugala teweesimbawo? Nanti saagala byabufuzi nze. Saagala byabufuzi. Buli muntu asigale muleni ye. Nze kanzanye emizannyo gye nasoma gye ntegeera. Nabo babeere bazannye ebyobufuzi. Let's first go back to Vidani ku university ku bavubuka abato. Amwine aspirations mutandise obulamu muyingidde theatre. Byali bitya Uncle Abbey? Byali taiti nga tewali ssente. Abaana abo betuzanya nabo betwatandika nabo abaana abo Brenda Nanyonjo, Ruth Wanyana, Ruth Kalimbala, they were young girls. Bambi abo mbebaza nnyo because they volunteered to come and start working with us. Nga tetubawa ssente. Ate nga bo banoonya ne ssente okulaba nga tubaawo. Ne banoonya abantu nzijukira omwami bamuyitanga Ssekizibu yali akola mu Red Cross. Yatuyamba nnyo bambi here he died. Waliwo omulala bamuyita Ssentongo naye n'atuwa. Gamba people just came nga batwagala bwagazi batuwagira. Byali bizibu ne tukola omuzannyo awo ekitibwa Noah Nyanzi najja n'atutaasa. Then I'll tell you something like twakola omuzannyo baguyita order. Kati kye twakola tukolanga omuzannyo gukwata ku magye. Twogera ku magye baagala bino abaza ngambagamba nti omujaasi muntu nga ggwe. In fact nawulidde ne mukyala wa General Katumba akyogera nti naffe abakyala b'abajaasi mutubalirire nti omwami bw'agenda ku lutalo aba agenze ku ofiisi nga dokita bw'agenda naye naye ayinza obutadde, and that was the hymn of the play. Netugukola netuguzanya bulungi nnyo. Then Katonda ono atuyamba tuba tuli ku National Theatre awo mwami Ssentongo oyo najja nga atulaba abaana batudde awo Suna n'atuwa ssente nzijukira yatuwa $1.5 okukula costumes. Never forget that man. Noyo mwami mulala Ssekizibu yakolanga mu Red Cross naye n'atuwa ssente ne putting up a very lovely show and somehow amagye ne gajja. Ani ya tipping kuba amagye sijjukira ne bajja ne bagula bakiwa Nyanzi bajja ne bagulaba. Bwe bagulaba ne bagubookinga for 2 weeks. National Theatre and give you date. Bwola bagize nateeka $10,000 wano najja nkuba buli muntu mukulu. Wafanya $10,000 ejja Uganda. Nteeka wano. Nenkuba bakondakita aba taxi nga bamumanyi. Nga tebaza kye bagamba sente ozifuna. Ani nga banvuma. Gweleta sente yo. Ngamba gwe ekitwe kinendo kati oyagala okugaana okuswa sente. Nga nina 10 lyange wano. Amuli ne onaye bumugenza Kato Lubwama. Kato, Mariam Ndagire. Ashafu semwogerere. Jose Senaulia, Waiswa, Ebony. Awo tukuze tujje Sheila Vanungi, Ruth Wanyana, Brenda Nanyonjo, Robert Omwamba Robert Segawa. That was a team. Yagenda Libula yeyo ne John Segawa olwo. And a young team netukola. And somehow we believed in ourselves. Ekintu ekirala abantu kye balina okuba dream. Lota. Ate ofubutukize kintu. By the way, sikwewana. Other people think I'm bragging. I'm living the life I've always wanted. Nayagala kuba movie star there. Nayagala kuzanya mizanyo there. Kitange yakingamba a few months before he died. And I'm happy okola kiwayagala wangamba ngoli mwana muto tujja kufuuka film star. And there you are. And no kivuga. Chokola no kiremerako from school nengenda ne mutuuka mwe tata nangamba tatangu yali engineer nga yagala nyaso maybe nyemuga njagala kusoma makerere mizannyo era nenyina nembisoma. So believe in yourself, follow your dreams, kola ekyo name of yonna, be a professional in everything you do. Atokola bintu bikola ebintu ebyomutindo birungi. People will love you, people will like you. Toka buli muntu kyakola just nkole ngende. Nonye kintu kiri different ukikole. Kati abavubuka abo betukoze nabo. Nze why I like them, tebalina ideas nyingi empya. New ideas. And I'm susceptible nzikiriza alomuno okola ekintu ne bavuga nedda Mukiibi nedda ekyo nedda tukole bwe tuti. Babisubira baga tutambuze kino mu marketing tugamba tuti what is the marketing samusoma. Ati waliwo ate omuvubuka yamusoma. Nenga nze nina omuno kati abavubuka button tutandise ogibakwasa the young guys nokuba nukuwandika emizannyo mugawandika n'otendeka n'otuulaawo n'olinda kutendeka. Nagamba Mukiibi ngenda kuwa ekitundu bwe kiti temugakalese. Tewali buzibu. That's the way we are going to okubayingizaamu okuzanya n'okubagaza. Tutambula tutuze mu 9 tujja tulaba abavubuka abato abali creative ennyo abayiya mujje ku CBS muleeta ekintu enjawulo ekyo mujja mukya ku CBS Uncle Abbey. Kato oyo
Kato yantwalayo aŋŋamba tugenda omanyi emyayo eyo nga nkwata nnyo yansikanga nnyo nze nali muntu wa back twalayo aŋŋamba begwe bino bitugende radio ba bwe twavaayo kisooka bw'osoma performing arts oyo embodying journalism ne radio production ne TV ne radio naye bwe twavaayo ate ne tugenda ku MBI awo ne tugaaka tusome ne radio ne tuzisoma kuba olwo radio zitandise okujja bwe tumala okusoma radio awo bwesibe katangamba tugende era nzijukira twayimirira awo nayimirizawo ekitiibwa Mulwanyammuli n'amugamba Katikkiro ffe noono otwetaaga ku radio eyo nga yakatandika tuli basajja bagezi tugenda gikyusa yonna Kato was like that atusindike wa Sematimba awo tutandika Sematimba najja kati waliwo omubwami is that unsung hero bamuyita Daudi Ocheng Daudi Ocheng n'atuula ne tumuyitiramu concept ye n'agiwuliriza n'addamu n'agiphrasing n'aga nti njagala mukole sports ng'abala bonna naye nga mumuwadde humor naki nti Daudi n'aga nti kale mujje tugende mu studio tukole voice test ne tugenda tukola show voice test ye kinagikola n'aga kale nkya ku saa 12 nga muli wano ne ku saa 12 nga tutuuse nga show yonna yagituwandiikidde nga bw'ajja nga ye yagiwandiise ne tugikola teddayo kuva ku radio teyaddamu kuva ku radio and he was always there. That man Daudi Ocheng, I'll always credit him for making us what we are. Mulunga nkati nga show n'amale wiki namba 2 nga shows tuwandiikira nga bw'ayagala nga ffe tuleeta jokes era ng'atuula mu studio bw'ati ng'alinga kwaya sirika bweyogera kat ingira wano nga bw'abeera bwe tumusho era olwagimala ng'eyo show ng'agenda yebaka sho nekwatayo kaliisoliiso and it has never stopped. Kituyingiddewo ne kaliisoliiso Kato wecyange mu ddiiro and it has never stopped. So it moves like that. Kati ne tutandika okukola ne tujja ntandika ne tuddayo ku management courses mpola ne tusaba emirimu ne bagituwa ne nyingira mu administration. So ne nsigala nga nkola kaliisoliiso ne nsigala mu administration. Wayingira mu administration waneeno abantu we bagambira hano CBS tekolekako ng'abe muki abatakusiimye tokola ku CBS abantu we bagamba kankuwulire. By the way, nze sibeera nayo mu hiring process. I'm not even there. The human resource manager gyali hiring abantu be nga bw'abaagala tuyita abantu ne ba-applying ne bagenda ne basaba interview banange ne babampa ndikozesa nkola nabo. I'm not even there. Siba na process ya hiring at all. CBS eyo no lwakugirabaawo erina system zaayo nga bwezitambula. Erina human resource manager, erina chief operations officer, erina buli muntu akola omulimu gwe. Era erina system zaayo nga bwezitambula, editorial policy, editorial guidelines, buli kimu ekirina. Era bakikuleyingira beya kasito falling short. The system does its work. Nga system ekuwandula. Nde sibadayo. Abakozi bamanyi. The system is there. Nti bw'okola kino, okola kino. Bw'okola kino, kino kibaawo. Bw'otakola kino, kino kibaawo. Which is laying black and white. Era obisayininga ng'oyingira. Like any other organization. Nti kino kikolebwa kiti. Kino kikolebwa kiti. Bw'olemwa okukola okumala omwezi nga toyogedde, kino kihappening. Kino bw'okikola bw'ojja bw'ogenda ku radio n'oyogera ebintu bitali bituufu bakusala ssente. It is there, it is byonna era nga ne ssente zimanyiddwa. Bw'oyogera kino bajja producer wakugamba kino, everything is laid down like any other organization. Abulako abantu balowooza nti CBS ebintu bya Buganda birina system yazo nga bitambula laid down very clearly. Okuva ku senkulu addako management abaddako production bonna buli kintu kirina kikolako sales na bikimukadde nze sina bwenyingira mu sales no sales talina bwayingira wano. However tulina bwe tutula ne tukkanya tuga nti eno show ekolebwa etyo nagikyuse bwati bapresident nabo balina ofisi zaabwe batuula and I'm not even there. Kati 88 inagitwala 89 inagitwala kati nze ate ndi walala kati mbingirira muwa bana bagamba mbu atulemesa okukola. Everybody will always find an excuse. Kati nze kankubuulire omulimu gwange okakasa nti okola omulimu gwo
Your work is to make sure the work does his work. Kati bw'otakola mulimu gwo nze nja kukola omulimu gwange. Omulimu gwange okakasa nti okola ki? Okola omulimu gwo. Simple as that. Wontegeera nga tukola. Sirina mutawana na muntu. Sirina. Naye people baagala oku-abusing us. People want to abuse systems. And the system will automatically eject you the minute you abuse it. Automatically. You are projecting yokka. Nti tokoze nga lwaki tukola. Era clocking system bwe batekoze, eri clocking bwe clocking anti tsakoze, eri byo nga kigenda nti yakoze olunaku yakola. Nga bakusala. Simple ate kati abayingiramu. Ayingiramu wa. Sirina. Era human resource manager bw'amala naga nti ono gwe nkwadde okukola nga mukwasa nange waite 9 nti waite 9 wuyo gwe bakuwadde kola naye nga mutendeka bintu byonna nze omulimu gwange supervising nti bintu bitambula ku mpewo. Nga birina okubeera. And my job is to ensure we have once nange tukolera ku target. Era nange bansuubira okuba nti nina ssente zeteekeddwa okuyingiza mu migongo division yange erina okuyingiza ssente ba division bagiwa terina okuyingiza bweti. Kati bw'otakikola oba ofuulinze bilo nange nze nyini nange bansala ssebo. The system automatically does it because oina target nti gwe ng'abantu abali ku mpewo target yammwe yeenu gye tubaagaza mwezi guno tunakola ssente bweziti kwota mwina kuyingiza bweziti omwaka babawase mwina kuyingiza ssente bweziti. Kitegeeza mwina okuyiiya ebintu ebinyuma ebirungi ebireeta abantu okuwuliriza abawuliriza bafune ssente and it's mandatory. Kwefa akimanyi alina target ye era akola n'agibiitinga bw'agibiitinga n'afuna ne bonus. Ati bagamba mwekibagattanye kwefa okubanga mwenna mukyakola mwenna mulina amatanta muli principled nnyo. I rarely interact with him. Mwagaza ki yanjagaza ki akola mulimu gwe and he's good at that. I will only come in nchiddamu if he doesn't do his job. Because your work is to make sure he does his job. I will only come in like that. Mukama wange will only come in nga sikoze mulimu gwange nga sibitinze na target ye. Awo naye nga bakujjira. Nga nanga nzigira. Ate naye alina abamujjira. Tuyanyo kibagamba eky'omutima omubi just principles. It's doing what you are supposed to do. Abantu baagala nnyo okuzanyira mu mulimu. Anti nkugambye tokoze mbu enkuba yatonye ng'obinyonyolani. Ng'obinyonyolani nti enkuba yatonye sasobodde kukola. Kati omuwuliriza mugambe eti tuzanyeyo music ncheki amweza afa program kakati eyasasudde mention ze ng'ozoogere ye mugambe nti kuba tozimensioninze kati system yo bw'otakola mention yo nga kisalibwa ku musaala gwo kubanga kampuni terina kufiirwa. Kakati ekyo that's what people call nti baagala nsa. No. The system is automatic. Tokoze essente zo bajja kuzisala kubanga essente oli yaleese ebirango bye ayagala obirange era n'asasula station essente ze obirange. Kakati tokoze kati kampuni efiirwe olw'okuba gwe tokoze. System egamba bw'oba tokoze essente zo nga bazikusalako. Simple as that. As simple as that. And it is everywhere, not CBS alone. Na wano wenyini kusibu na wano ku Bat Valley. Era bw'otakikolera nja kusala ssente. Nende mu kifeeta gyesiri. Buli omu alina target ze. Ate abantu bazze toilet sinsiimula ani yadde alina ozisiimula okuzooza. Lwaki takuzikoze? Nga tenkusasula. Nkusasulira ki? Kyokka abantu bazze. Baagala ozikwesa. Ziddugala. No. Nayise rehearsal. Tulina okukola rehearsal nti ate tozze mu rehearsal. Ate otya? Kati gwe kitegeeza tosobola genda katufuna ayagala. Ekyokukyusa mu kalisosi ne muleetamu amaloboozi amapya n'abantu abapya kwali kwagala kujja mu generation eno empya kati eriwo. Anti buli kintu olina okikkiriza nti kyenagambye nti adaptinga n'embeera eriwo. Olina okuleeta abavubuka abato, olina okuleetamu omukyala. Because abakyala gye bali nabo baagala okuwuliriza. Kuba ekyo dda mwalinga mwekka nga temuli mukyala Ajabu Kawenja, Ajabu Mukiibi. Anti no identifying a talent nakyo kiba kizibu. Naye ogenda identifying mpola. Kati wagamba nti Peace Diane, was it a wrong one? No, so it was a very good move. Era ina kyayongedde ku show kinene. Peace Diane. Ina kyayongedde ku show kinene because in terms of content okuwa content oyo is very good. Very good. Nze nensigala mu byange byansasulira byange bansasulira to be stupid. Bakusasulira to be I'm paid to think stupid. Era bwe njogera ebyamagezi
Tekivayo bulungi. Si bye tusasulira. Twagala aboli. Era n'abawuliriza bw'embeera omugezi nga bakaayana. Nagalika byoto oli mugezi nnyo tetwagala ebyo. Twala bya kisiru bye baagala. That's too much creativity in the morning. You brighten people's mornings. Yes. Because Daudi we yali atugamba ganti I want people wake up to an uncertain future of the day. Njagala bawe ekintu just give them a cause to smile. Give people something to smile about in the morning. So tujja kukola jokes 19 tujja kulwamu emu kusesa. Mwamuzi teziba by accident mwamuzi wandika. Zino by jokes 19. Onaboze ku CBS. Njja kulaga script za kalisoliso zira. Like more them together for the last 25 years. Yes, it's scripts written down. Written down scripts. Kalisoliso inane format iti nva kuchino nenzera kuchino. Ubwo mugobere mu. Taba tunalaga tambula. Okay, spontaneity jamu at one time nembera spontaneous nga mukuba. Na hivyo tekedwa kuba nti nyama ojongerako ku skeleton eriwo. Ebewo nayo. Yo skeleton eba ugwe nyama joyongerako. The mother of a twin is in Narongo. The father of a twin is Sarongo. Engomba sagala agalamidde. Nayo mweri tevamu. Ate ina ne ba sponsor. Tusiba kwa Centenary Bank ya tutusanga ko. Bantu akerange waka mwali mwaroga bazadde baffe bannange. That was a must. Nga kumacha kalisoliso ko bakerera. Era bonna nga bawuliriza. But omanyi buli okola content omulungi. Tonenya abantu they listen. Now, even right now akati tubadde mu episode singa batuyitira mu era show kyali waggulu because content go omuntu these days it's about the experience you create kati gwa abantu bakulaba abakuliza koza tebalina balala ndiye bali why do they come to you because you give them the experience. I know these days we sell experience. Tetukyaddamu the experience olesani experience tija afunamu ayiga kiya but that's what we sell these days. Agenda kulabe saa namba ne ticha agenda ofunamu kichanyu kyayize kyafunye mu kyaga that's what we do. So nze kyenkanya bavuka ndiwe nkuwadde omulimu oba ofunye omulimu mukuli lekakola nga wayogamba oludde ku mulimu okola ki because I don't see a reason to move. Abantu bakibuze bagana naye banne twasoma amawulire kati for example nganze ndiguli amawulire njirina naye mulemedde ku radio mulemeddeyo abenye ku Delta jangu Delta yange yoto ina bongo bali mulemedde ku radio Uncle Abe ne ku Delta mujje omanyi these days it's not about kusoma mawulire abananzi bembamba ko Saintani nemagamba internship nemagamba it's not about wasoma journalism kati value kijjo oyongera ku kyolina onyongera ko kyosomye kye mawulire onyongera ko ki prove you're better than Barunaba come in give it to me. That is hard. No, try create noonya ekintu kyokola gamba ekyenjawulo naye twafuna eddoboozi lya Olivia kwagala like she came with that good voice omukyala and she's there up to now she moves like that in her own style. Yes, it's all about style. Fenna tukola ku radio n'abalala but style presentation yeki tugenda okulya mulesewo magesa tumulesewo nze Zambali Blasio Mukasa with his own voice his own style kipya kikyoleeta abantu bajja kikubuuza era nze abaana be bajja mubuuza oyagala kusoma mawulire ogenda kumpa kipya ki mawulire g'ogenda okusoma ogenda kumpa kipya ki oba oyagala kukola ogenda kumpa kipya ki ebintu bijjo byakwezuula naye wenyini ate abantu bonna saagala abantu b'ennyombe abantu balina hidden talents ne skills basobola okukola naye buli muntu yenyooma ayagala byangu njagala bbanga ajabe Mukiibi nje buzika to njogeremu awa can crack jokes ngende omwana tomanyi gyempise tomanyi bwe mpambanye gwe mwana olaba ki finished product wa naye kino ki product kibonye okutuuka wano wewe kati enjogera aja wanja kwesambu so akwerera mwana wange soma mawulire you a parent also anasonga lwaki tomuwa would you advise omwana wo okujja mawulire? I would is kati sikyalina kintu kyeŋŋana mwana kuyingira buno obudde wakati n'okkuba engatto nakyo mubobo bakisoma omwana nzawa kimusomesa okkuba engatto n'ofuna skill y'okkuba engatto waliwo asinga wina classic okufuna ssente mukole engatto. How many years now mingi nyo paka naye engatto okato ojja kkubira emitwalo 2 wina ayinza ogikubira 15 naye waba wajjudde
nagenda mu wino ne ntunda bwe ndi ne nsaba t-shirt banchi asaba t-shirt nsana ne mbuza nti t-shirt nanga nti ya mitwalo 5 mu wino mu wino classic mu wino classic banchi ayogera mitwalo 5 aga give me 5 the million billion asasula yes the class associated with it the value kintu kifana kitya it is to bwe kyokola kyonna omwana kati waliwo omwana asala enjala beta abe pedicure kati akola pedicure manicure bamwita Tom omukubira essimu wherever he is yagula ne pikipiki he is so good naye buli lunaku abaana abantu abasukka 15 bagenda okukolako just rate kiri kimu kala musabye emitwalo 5 the same sort of money a week he can do it omugayi omulala gwemanyi ayoza motoka naye he is so good nti amastering nti ye kati agenda weekends nayoza emotoka z'abantu bikomera owakuba omuvubuka bwagenda mu bikomera by'abantu n'asanga emmotoka z'abasajja 3-5 n'azimba omutima kati n'atandika muwendulira ki babbi mukola so omuvubuka oyo nkunyumiza oyo agenda nayoza emmotoka kati yateekako abaana alina amaka nga 15 alina emmotoka 3 entono ennyo 3 mu compound zayoza kale buli emu ajoleza emitwalo 2 gye mitwalo 6 maka 13 ze million meka M8 and on a weekend abazimaze nakwata ku kale zakoze nasasula abantu emitwalo 4-5 nasigaza akakadde problem abavuka bwe bayiganga batandika okukyonona nga baagala kati ate nga nti omusajja alina emmotoka 5 nga kutandika kwemakula kuleeta babaawo agitomeza ovaawa ennaku zino omuntu akuwa emmotoka ye okugyoza ng'agigoberera wano agitwakinga era naga nti wayi mulongoolagawa nkulaba wano bamanyi ogisiba okwekulema kati kyatambula n'okuba essimu but kakoko kakotambuza mmotoka oba obusudde obwesige oli akwadde emmotoka ye gyoze kati ogitambuliramu ogitazitwala not even recommend you to other people that's what recommending awala so it's about gwe kwera professional kola kyokola abavubuka bakoze ebintu bangi nze mbalaba abalina amaduuka kati abavubuka batandise dropping ebintu mu maka g'abantu abantu abakoze pharmacies nga all you need to do is talk to them on phone n'akuleta na delivering and they are doing bwesigwa na professionalism kyetagisa abavubuka kibatalina n'okwagala okukola ekyamangu otuuke ku ky'omuntu amangu nedda nze nalwawo okuvuga mmotoka it took me time nenzikiriza obulamu bwange era nze natambula nkuba etonya era nga ntuuka dripping awet ku mulimu ankwabe ennaku zino mu Uganda omuntu ane TikTok nga bamufolowinga emitwalo aga nga ne boda tajja kugirinnya atambula yambadde masiki banaalaba batya sita nze bagambye nti bwembula sigirinya mbaaki wano bakubulira if I find those traders that enjazoza nvaako ki abe eno theater tugisiimula bwe ntuuka wano ng'obudde nga bakoze nga tusiimula n'abaana nga tukola nvaako ki nsigala ndi abe nki you don't change anything tolina kyoba kola kyoteekeddwa okuba and being humble mu life kambabuulira abaana mmwe tewali kisinga mu nsi kuba bulungi nga kubeera humble being humble kakkana kola kyoteekeddwa okukola kyekyokka anti kati waliyo humbleness nga eriko terms kati ng'eyoyo kuliko stasye humble if caught well eriko obufactors obulala ebyo byonna tebirina kye bikuyamba ago malala humble if caught well bw'oba oyagala bakwate weeru kola ssente nnyingi nnyo bajja kukwata weeru naye fonna nga tonnakola ssente kukwata weeru kkiriza bakwate nga bwe bakukwata otuuke ku ssente zo naawe butandika okukwata ki weeru akaweddeako jebbi nze bwe nkugamba you tell me nze sina mulimu gwesikoze by the way tewali mulimu gwesikoze leero talina kyannimba tikyeyo sekikubangako nagende bulaya nenkuba ku kyeyo ogenda kuŋŋamba ki there's nothing I've not done tolina kyogenda kunnimba kyesikoze nze nkubuulira kimu in life it's about being humble and listening to whoever is there and being loyal and obedient to your boss n'okola kyoteekeddwa okukola ate n'okikola bulungi nnyo there you'll rise the ladders n'ogenda kubanga baakubiriivingiramu tuli ku goolo y'emu yes but boys girls want things bye batakoleredde bagala babeera ebirala ensi tekola bwetyo bradi kaboyo kasuku gwe mulaba kasuku rise ye badde eti 15 years kuva mu red paper but he has been a very humble guy buleka bino kasuku gwolaba ku mpewo owaaba ku mulimu gwaba ku mulimu naye kasanga kasuku but he's a very different guy edisendi bwaba akola bwadde eri mulala is a very humble guy mu life ye
ayinza n'okugamba very quiet. Kasuku nze kano kankusese kuva dda nga mumanyi ng'omusajja alina ensonyi. Kasuku. The real Kasuku is a very shy guy. Very shy man. Newa abantu kameranga kati akola and njagala okkirize he respects his job and boundaries so well. Era bw'omuyingirirayo akulumba n'obulamu bwe bwonna kubanga okola ki oyonoona his feet. So guys, it is about you gw'okweteekako boundaries n'okwebelievingiramu n'okumanya nti kankole kino kankole kino kankole kino n'obutatya kola kintu kugezaako. Nobody agenda kuwa sente ya bwereere ekyo tekiriyo. Nze nina omwami bamuyita ekitiibwa Gastalre. Nabadde lucky nti he has mentored me tulembwa ffenna mu TV. But he mentored me a lot. Nanjigiriza ebintu bingi ebyokukola. Frugality nanjigiriza. Eno teekayo sente eno muzindalo kola munene oguyingiza sente. Eno akatuli akafulumya kolo katono. Oguyingiza sente ubeere munene omulyango ogwo. Nanjigiriza why spend? Why check? Genda onoonye kino. Omulimu gubeereko gutambuze gumanye. Lwaki okkiriza omukozi w'okumanya omulimu gwo okusinga gwe? Understand the job. Understand your job and make people move the way you want. And you learn how to move with life n'okumanya okukola. So nze believing until life is what you make it. And you can make the best out of what you have. Kyolina ekyo ky'oba otandika nakyo. Abavubuka balekera nze nsanyuka nnyo bwe nsanga abavubuka abali ku petrol station nga bakola. Edda nga tebaagala kukola ku petrol station, tebaagala kukola mu supermarket, tebaagala kuwera luguudo. Banda babatya. Enguudo twazeerayo era tetwazeerera na mu America, twazeerayo ezo enguudo. Tewali kipya ky'okola kye tutakolanga. Z'oluguudo lutaagala kwera. Tiki kati bwe ndwera ne nfunako nga nfunye sente zange. Now, those stories, Hajji, only matter if you made it out of life. No. But, okay. What is the matter nga tonna make oyagala kukola ki? Abakumenya banka. Oyagala kulumba musajja obujjeko sente ze oba kubba busimu nga bana bakubba peva. Life has a process. Life. Abatono ennyo abazimakinze nga bakubya akajji, those are lucky. But others have struggled. They have struggled through life. And olina okukkiriza life eyo. Lwaki kakati lwaki waliwo omukwano gwange yagula emmotoka ya $4,000,000. $4,000,000 oguza emmotoka? Mwaka ki? I don't 3 years back, 4 years back. $4,000,000 oguza emmotoka. Alimba. Yagigula. Ne mugamba nti ku life yo kkiriza sooka ogule boda pikipiki ya $2,000,000. True. Naye neyennya nga buli kiseera asiiba ku kkubo asika amafuta paka lunamu asinga kubira amakanika ne mugatunda ekimotoka ekyo genda ogule pikipiki ya $2,000,000. Kiriza fe twasula ekasubi mu mizigo twagisulamu naye gwe okola $8,000 osula mu nyumba ya $6,000 lwakuba yagala kusula najeera. What's the big deal, brother? What is it? Just because you want to kubye munyawo nkubuulira kubanga fe twafu zinafunanga $15,000 nga nakutani kukola CBS. Nga nsula mu nyumba ya $2,200. That was it. Naye ofuna $15,000 ate gwe noyagala osule mu nyumba ya $10,000 oba okola ki? Olwezino ogenda okujjako ng'oyagala kubba. Tobaze kulya tobaze transport ebibuga bitalaze. Kiriza buli kintu nga bwe kiri. Okola $8,000, yes. Genda mu nyumba etasuuka $15,000. Hajji. Gyeziri. Sigenda osule mu nyumba etasuuka $15,000 obale nti sobola okutransportinga $10,000 ku mmere, $10,000 ku kino, $10,000 kanjikole kino. Gino kanzitereke. Ositekwate w'ataano ogasse ebbali. That's how you've got to start. Naye nkubulidde gwe oyagala kusula mu nyumba ya $6,000 enajeera naye ngokola 8 just because oyagala okuimpressinga munno. It doesn't work that way. Nga twagala mukukkirizaamu Hajji. Tuwulira Sir Mr. Semakula. Nga Abbey Mukiibi wanti mpula weebale. Akwebaza. That guy is a believer in himself. Ogamba nze ntunulira olugendo lwa research okuva lwe twatandika nze nkwedde kuva ku Aperanje gye twava. Mwamujja ku Aperanje kibuye. Okuva kati nti research tebakyamubuuza nti wawulidde oluyimba lwa research baga nti afulumiza because you are sure it is a nice song. Ekyo step nene nnyo. Obutabuuza nti Abba afulumiza ki? Abba agenda kufulumya omuzannyo. That's a statement. Tukizwa omuzannyo gwa Hajji wanya omuzannyo omupya. That's a statement. Fena tunakolerera ekyo. Kati research from grass gye yali to where he is. Man tebakyabuuza. Research bw'afuluma tebakyabuuza. Because for research to take out a song kankubuulire
Mr. China luyimba lwe lyafulumiza nga siruuliddemu oba nga Mariam taluuliddemu oba nga Hatem taluuliddemu oba nga abeewaabwe tebaluuliddemu oba nga ntalu never up to now Mr. okufulumya oluyimba ayinza okugenda mu bantu nga 200 mwaga buli omu n'aluwuliriza ali n'amala naga nti neyanziza n'alutereka alina ennyimba zatafulumya ezo Mr. ng'oba mmeka nga tazitanga nga gye zitata namuza sijeno duta nendiwulidde neyanziza but Mr. okufulumya oluyimba ekyo nkikubuulira nga yeebuuziza ku bantu wuliramu ankabe wuliramu gundi anti Mariam wuliramu Uncle John wuliramu gundi wuliramu ogenda okuwulira nti nabadde bwate eyo nga ntudde n'abeekyalo bawulira mu nnyimba zange nabadde ku papazi nga mpoze listening party bawuliremu mu nnyimba zange konze oluyimba lwaddi sigenda dufulumya kati ankabe lwa 227 that is planning, that is consistency, that is being powerful, that is knowing what you want. Abembe bomuli mulembe guno bakirina abennaku zino anti kyovola abantu bakola bubblegum music awagaya mu lubiri ne lugenda Mr. Chuluyimba lukuba ku lwasooka paka atuzi kuba nosigala in fact ate oyinza noga nti zinyuma kiraba so it is like that so in life nze kyenkubiriza bannange take your time era buli kintu kkiriza process ekutwale otambule nayo leka kuluubirira kuvuga mbalaasi nga honestly wetaaga kutambuza bigere tulane ku Bat Valley Theatre wenyenyini naye omu kube mwakola nabo John Segawa vona agamba mwe mulemeseza gwe abbey ne mama Mariam Mundage mulemeseza Bat Valley okujijjawo bateekewo ekintu ekyali ekisingako nga Yoweri buli muntu aba n'endowooza ye kati oyo yendowooza ye era situmwinako mutawaana everybody has a right to their opinion. He has an opinion, and by the way, I respect it. I respect it. Ndowooza ye nefe we tuli tukola. Tumwakala eveeyo bati. Afe we tuli tukola. Kati nze gwe mulimu gwange oyagala mbeewo nkole ki? Baba bagimenye bateekewo oba ekintu ekyalamu kati. Ani ate amenya n'ateekawo. Yensonga zaawa kuba nze ndaba interviews ezakola agamba Bat Valley ebanjibwa olumukwata ku ssente zammwe nga mmwe kali twabalake wa President Eddie Kenzo simanyi oba yabayamba n'abadduukirira oba yabawa ku ssente kabaga theatre eno eveewo business ki etalina kizibu kya ssente etalina babanja etanatandika gwe tolina bakubanja bangi that's part of the trade naye nga bwe ngambye sagala nnyo kwogera ku John is, by the way, John is my long time buddy and I respect him. Era endowooza ze nazo nziwa ebitiibwa nkomaawo ekyo kyo kyalowooza and it is very okay. Emyaka mingi tulabye Hajji Abbey Mukiibi naye tulaba nko ku famire ye nga tulagawo mbu omwana Abbey Mukiibi omukyala Abbey nga tuwulira bulizi ŋŋambo omukyala alabika ali bweru mukyala wange waali naye mukyala wange wanga nti era mukogere mukyala wo akati mukyala wange mumwagaza ati abantu balaga ndaba show z'abantu olaga bane ono maama wange oyo mukyala wange bano be baana bange kiba kyetaagisa mukyala wange mulaga n'abaana baye mukyala wange my family is I'm a very private person by the way very private bituka ku mukyala wange n'abaana abo baana bange mukyala wange but our kids are okay with it. Omwana would be better ndi mwana wa Abbey Banzimba. Kibaganda na nnyo ne ku ssomero. Don't even talk about being Abbey Mukiibi's daughter of father. Don't even pride in it. Kola bibyo. By then nze ninga misaaki. Nze nkola byange. Nabo balina okukola ebyabwe. Okola byo na akola byo na mukyala wo. Nawe okola bibyo. Ne mukyala wange. Tokola by'abaana. Nabo bakola ebyabwe. Muleso system empya endala mu Buganda. Bajja kola. Me I would feel good nga bagamba ndi mutaani wa Hajji Abbey Mukiibi nganze omwana kiba kinkolera mba nvimba siri akawunga simba layini. Simba layini. Nze saagisimba. Simba layini lya kawunga. Beera wa bulijjo. Nze gandi oyo mwami mentally nze okitiibwa Gastalde has done the same. Abaana babatadde bavuddemu abaana abalungi abategeera. They don't pride about being Gastalde's children. No. Naye abawadde buli omu n'amuyigiriza ekyokola n'akola abaana be balungi nnyo. Tamusanga yewa. Mwenye mwana wa Wantake. Abahangu wali omulabyewa. Ye famire yo girabawa. It's not good. Era babikola bakola kyamu.
Kwali mukyala wange mulete mbine ebintu ki. Bansange nga wali ngudde wali bagende ya mukyala abbe. Na. Mukyala wange muleke mukazi watawe ne wele na musajja we. You respect their privacy. I respect their privacy. Yengo omujjewa. Naula no kushootinga gandi mwagala kushootinga wane wange nedda. Mwa kushootinga mudiro lya nedda. Bachi nkuwa sende mgenda mbooking A&B namukola. That's the privacy she deserves. So nzenzikiriza tibuli muntu olina okumuwa private and family life tatuyingiza abantu baffe mbintu byaffe maleke. Speaking of TV, Abbey, ennaku zino waliwo trend empya eri ku ma TV ne zi radio. Bw'omuntu alina following ku TikTok or social media gwe tuwa omulimu because of the numbers. Numbers ezibeerawo but buli muntu alina endowooza I believe in content. I'm a content maker, creator. I believe in good content. Good content, good art makes good money. Good and art makes good money. And good money makes good art. Kati gwe kola art wonga mulungi. Kyekyoka. Tetujja kwa muntu olw'okuba gwe kyolina numbers zo. Ate numbers botajwa kirungi era zijja kuddukako. Bajja genda. Bajja genda. So gwe noonya content omulungi yakola. That's all. That's what matters to me. The content. It's about content. Ng'omwatandika mwenna abavubuka buli muntu kati yakwata kkubo lye tuwe olaba temcha Ashraf semwogerere. Nga muli eno naye ali eri. Anti ate nga mwatandika mwenna. Anti buli omu bwe mukula buli omu atambula n'ekirala. By the way, it's a very healthy thing. Okwawukana is a very healthy thing. Singa tukkirizamu ekyokwawukana. It's a very healthy thing kasita mwawukana mulungi. Positively, it must be positive. Buli omu nasigala ng'ayamba munne. Kati Ashraf yalina qualities endala. Ayagala firimu kati ffe ekiseera ekyo si kyali. Awandiika ye muwandiisi wa bitabo naki n'atwala ekyo. John mukozi wa firimu n'agenda. Kato n'akola ebye. Mariam naye olaba akola amasomero ge. Asomesa baana. Asomesa baana. Buli omu tuuka priorities ne zitandika nga zitaking a shape. So buli omu tambula. As long as it's positive and healthy, nga musinkana mwogera, it's very okay. Kati wa John waffe waba John. Wa Mariam waffe Ashraf ndibasobola okuba ekintu nga siriyo. Oba wakati wasobola okuba nga waliwo ekintu ne sibayo. Tekiriyo. Abali bireetamu empalana mwe muleeta obuzibu. Naye ng'okukola nga buli omu akola ekikyo is very healthy. Very, very healthy. Era bwe mani ekizibu bwayogera ebyo simuyita wano nagajja awutendeka omuzanyo tajja. Wamala obyogera nga ajjanga mukola mbwajja ntukole. We've got to work. Nagayi nze sirina mpalana mu art. Sina. Toyina kubaire nze toba mukwano gwange. Let's just do business. Saagala nakubeera mukwano omulimu ogw'okukola tugukole bigwe. Njagala genda. Kyokiyinza eky'emyaka etaano mwamaanya Kato Lubwama nga ssente zibagizeemu awo naye ng'ate mukola. Tweruuma ne tweyumbesa naye twamala ntereera. Eza bw'agenda oviira mu bulamu bw'ensi eno ng'ekintu kiri oke. No, byali byadda. Byali byadda. Kato Kama Katonda mu ekyumula eky'emirembe. How is the industry without Kato Lubwama nga tuwonska Hajji? It misses him. The industry misses Kato. Nnyo, nze nkubuulira. Yomya ffe twatoba nnyo naye. The industry misses him a lot. Kato ng'ayiiya. Kato nga mugezi. Naye Allah bw'atuuya. Gasalawo. Kato vaano ajera ogenda kudda mu jimba kakasuku yali akunyooma agamba n'otuweereza ka video tukakasaba. Ogambe okuva kati ngenda kutandika omuweereza workout session yonna. Workout session ebeera ya ssaawa 3. Tulasaba ng'olimu nga Hajji atusingira ddala ffe abavubuka. Workout session ebeera ya ssaawa 3. Kati nno gicompressinga mwe mugirabe mu sekendi 3. Naye Kasuku n'angamba mbu buli kantu nkolamu esekendi 3. Okolamu esekendi 3. N'oteekayokko. Kasuku, no. But by the way, it's one thing I love. I love working out. Like you being healthy. No. I tell you, I swear, but they naku zino twafuuka busy mu. Nero nga tutambula nga tuva ku CBS awe. Ne tutambula paka ku Kisajja. Erweza ne tukomawo 16 kilometers every 2 days. Workout is the best. It's good and eating healthy. No one to sobola okuba n'amaanyi nga tomubiri guli mu shape. Wajja n'emyaka gye tugenze bw'otakolako oyiika mwana. Olyoka onogula olubuto n'olyoka ogwawo buggwe. So you work out a bit. Kale, tubadde Abbey Mukiibi nkaaga emboozi kyensuubira ogizeemu ebintu bine kyensinza okwagalamu. Be humble, be professional. Yes. Kye kisinga obukulu. And don't fear to start. Abasinga mune tutya.
oba tekiikole ate tandika nekyolina totya ffe twatandika tetulina nno mwalina kukkiriza ekyo twakulina naye maama lwotulufuna obudde ndi kunyumiza baanange twabonaabona naye finally Allah yatuwuliriza awuliriza kukaaba kwaffe netukola but it's also being ne banno nga mutegeeragana nokufunayo banno bwe mukwatagana ne mutambula mu life twetaaga banno tujja munonyako ate ku mboozi erisukkako nga twogera biri ebyedda kati tumubbye bubbi wano abadde buze tumugwako kiyiifuyiifu ne tumuggyako akanga kensubiramu kakunyumidde nnyo nnyo tetugala suka naku olwaleero mubeere bulungi mweraba